toyina ssente ebitundu ebyekyama bibonaabona. Ng'oli mukazi n'omusajja. Okakasa? Yeah. Ati munawe ojidde ku sympathy. Oba ogenda kubonaabona. Kati buli akulaba akwatibwa ekisa nate oba oyinamuko kabina agamba naye era ndowooza mpitawo. Music passion yange. Okay. Kye kintu kye nayagala okukola kuva nga ndi muto. Besides okuba omusawo. Yeah. Ate kye kintu kye ntegeera. Nno kintu kikulu. Nkayize leero. Kye kintu kye ntegeera music. Yeah. Nayiba naye olanyonyola gwako nagambye enkola eyasaanyawo ngenda naleeta cross country. Katonda. Nora, abantu bagamba toyimba. Ate simba naye nkola emirimu emirala. So you are doing music for fun? No, nkola we bampadde emirimu ngenda nenkola. Ate yagala nyimbire bwereere. Oleeta cross country. Ogenda kumenya abayimbi emitima. Ate kati nze buli omu na bibye. Buli omu ne life ye. Segera. Mulimu abalina ssente ezigula cross country naye nga it's not their thing. Emmotoka gy'ovuga it is one kuba tubalabala mu bayimbi abakyala abalina emmotoka ez'ebbeeyi tosukka mu bataano. Sina kindi gemazima. Nedda sebo. Oli alina kabenji over short noleeta ntugaba naye. Emmotoka okimanyi batini nnyo abalina wano emmotoka nga ziriko n'amannya gaabwe. Tebaagala just naye nga ssente zigateekako lwazirina. Natuula ku reception okuva ssaawa 5 paka ssaawa 4. Olinza omuyimbi omulungi. Najjukira wapostinze ne posta ye alaga nti ssaawa 6. Jjukira abantu abakuliza ate abantu abali nga bantu batuwagira nnyo nga bana batumanyi family friends bw'ogamba ngenda ku radio bonna kati bakyatuwagira babeerako nga bawuliriza babeerako ne balinda ne beebaka ne basimuka nga balinze omuyimbi waabwe okumuwulira ku radio. Ate we nayingira galinaga ate buno obudde oyingidde bulungi nga n'abantu kati bazuukusa not even apologizing. Kyekyakuleetera okwagala okuvamu. So I was like oba nayingira ekintu kyesimaze kwetegereza like Ground TV 100% entertainment. Tulaba ku Ground Media UG ate kosa ne Ground TV ate nate tuba tukomyewo mu exclusive okubanga tunyumyako ku bulamu obwa bulijjo obw'abantu ab'enjawulo. Tugamba genda ku www.groundmediaug.com ate gwe alina essimu ya Android osobola okubanga odownloadinga My Channel app ate kosa ne Afro Mobile app. Yo TV kwetuli yonna buli streaming platform app gy'omanyi nga kuliko TV osobola okubanga ofuna Ground TV ekintu kisobola okubanga kikutambulira bulungi nnyo ddala. Amannya agange nze Edwin K. Nzize olunaku olwaleero kubanga omuyimbi gwendeese wanjawulo. Bangi bagamba nti yalina ekintu kyeyita mbu upcoming but sirabanga upcoming yawangula awaadi ekyali emu ezitali bbiri. Ayina awaadi ezitali za mu Uganda yokka. Atwagala okumanya ku bulamu bwe butambula butya ekintu kino akiraba atya. Bangi bagamba industry ekaluba mu bulamu kusaidi ye eryetya. So Noela sense okulaba obulamu bugamba kwaniriza Ground TV kusinziira wano Mmengo tusaasaanira ensi yonna. Fe muntu atalina kwekwasa mbu ate sigina embuzi. Mashallah. Ne kodi base tujebaza okubeererawo. Kodi base tubeereddewo mu bulamu bwonna buli kimu.
Codebase Entertainment ne Codebase Company. Etubeereddewo okubanga tuweereza eggwanga. Nwera, buuza ku bakulaba. Gy'ontwala sikyawalira, oli omuntu amanyi ebyange, asikyawalira, nze mbawadde omutima mutwale mmwe. Abali ku Ground TV mbabuuzaako amannya nze Nowela nga mba mu Codebase Entertainment. Tuzze okunyumya amalira ku Ground TV. Okusookera ddala Nowela, abangi bawulira Nowela. Who is Nowela? Nowela mukyala muyimbi. Mukyala ava Masaka yebamubyala. Wasomoka Lwera. Nasomoka Lwera. Awo nyingi tusooke tutereezeemu. Ova Masaka kitundu ki? Nva Masaka, actually no Masaka mu town Ssenyanga waggulu. Wobeera ku kyalo kyaffe obeera oliranidde ddala Masaka town. Kitegeeza oli munnamasaka. Munnamasaka owa ddala. Si bano abayitamu bati ne bagamba nabo bannamasaka. Siyitamu, actually nva Masaka mwennyini. Mukyala muyimbi, mukyala muzadde. Oli ekirala? Amannya gamwe? Amannya nze Nannyondo Nowela. Era Nowela liva mu Nowela. Mukyala Muganda yeddira ente. Yemmwe ababeera ne bakatongole. Katongole, Nannyondo, Nampijja, Sempujja, Semanda, bangi. Omanyi ekika ky'ente kyafuna omuntu eyakikiikirira. Ani oyo? Katongole omutongole. Ebintu byonna bye yakola mu myaka gye ng'ali mu media bya reflecting ekika ky'ente. Alina amagulu, eddoboozi, buli kyomanyi bw'onoonya ekifaananyi kya katongole omutongole oba omaze okulaba ekika ky'ente. So Nowela ajja kuntabukira yekka siriiko. Uganda yagita. Omuntu yenna alina gakeera ku makya n'afuluma eggwanga Uganda. Agenda azinoonyezeeko ewalala. Mba simutya. Yes. Aba mutiitiizi. The results of being a failure is when we think nti woli tewakugasa, tewakumala. N'osalawo ogende ewalala. Osazeewo nnyingi z'olutalo olwo? Si lutalo. Naawe okimanyi. Sikimanyi. Olowooza lwaki abazungu bajja wano eno ne bakola ne bamala ne baddayo? I think olaba bateri bafulumya eggwanga bintu bya njawulo. Oli asobola okuba nga alemesa yasoma busawo naye nga bw'afuluma. Ng'obusawo bwe yasomera wano nga ssente ntono nga tezeebwe luki nnyingi. So n'emirimu emirala bw'ekityo bwe giri nti eziri ensi zisasulako ssente nnyingi ko singako ezaffe. Oyogera bw'otyo ngenda kubuuza ekibuuzo. Omuntu ng'ali mu Uganda ng'abantu bamukwasiza n'obukulembeze nti oli kansala n'orizooti ng'osuulewo obwa kansala ogenda oyoza amasowaani obeera successful oba Wamusangako ng'agooza? Gye bali yasuulawo obwa kansala n'agenda ebweru ayoza amasowaani. Golooza obwa kansala busasula ssente mmeka? Anti kitegeeza omaze okufuuka failure ogenza ofinding yourself. Tuve mu bitiibwa oyinza omuntu okulaba nga ekitiibwa naye twagala okumanya owa kansala busasula ssente. How many countries have you so far traveled? Nkikyeko by the way. Lwaki tewasigalayo? Nali ngenze ku bintu birala naye nese emirimu gyange mu Uganda. Kitegeeza nti w'otuukira okuva mu Uganda era nze nabagamba bw'olabanga nga nvudde mu Uganda kitegeeza nnemereddwa biganye. Bw'olemererwa wano n'ogenda eri kitegeeza wano olemereddwa ogenze find ways out mu kusenta. Ate akati olaba kya mirundi ebiri edduni asobola okugenda ate nekikola. Era bakola. Nekikola okusinga ng'ali mu bakola. But remember, once you leave a country, w'ogirese tesobola kusigala kyekimu. Era obeera mabega. Tosobola kwenkananamu. Kyogamba tewali bantu bagenda bweru kukola n'aleka banne wano. N'akomawo ng'ate bwe yaleka wano bamusinga.
Kisoboka. Kisoboka naye kisinziira ku me I believe omuntu bw'aba agenze ebweru kale nze nganze kye nalirowoozezza yali genza akoleyo capital bw'aba tadde talina mulimo akomewo ajja akole naye kati olumu abamu batuuka eri lifestyle banyumira naba nga ayagala ayambale engoye ezo ez'ebbeeyi alivinga obulamu nga bali abeeri bwe balivinga okitegeera asula mu nnyumba eri expensive naye ogenda okufundikira nga bills z'abali gundi ne prices za waggulu singako ezaffe okimanyi nti okugula olugoye e Dubai lwa bbeeyi than oddugula e Uganda. Yeah, of course. Kituufu. Kati ani asinga ani? Anti kati olaba basindika ebintu ebyo nabo ababisuubuza Africa tebagiguza nga baguza ziri ensi endala. True. Kyovola wano tujja kusanga ebimu bya layisiko naye brands zesigala brands. Tojja kungamba nti iPhone ekyuka mu Uganda oba mu China n'ekyuka. Ekyuka? Tekyuka. Ekyuka. Nedda ssebo. Ekyukira ddala. Tekyuka. Ekyuka nze kubuuza. Oza n'okwesanga ate mu Uganda ogigula bbeeyi more than China. Ekyo kituufu eba ya bbeeyi naye even the omutindo gw'essimu gy'oba okutte. Anti kati ayinza okuba ekimutwala ebweru ng'ayagala iPhone. Priorities zaawukana. Engeri gy'olekawo eggwanga lyo n'ogenda ebweru onoonya iPhone. Ati kye kyatwabuza face nemba nga sikufaanana nga nawe tofaanana oli ali wali nomulala because tuli banjawulo. Nebye twagala byanjawulo. Okay, Noella, when do you start singing? N'ogamba nti Noella nfunye eddoboozi. Simanyi nali school choir, simanyi church choir. Nali mu school choir. Then in all the projects nali mbagitanga children's over health something about their sponsorship charity webito. Nga mutwayimbanga niyo batugenda tusomesa abantu about HIV webito. Mukuyimba ngera bakwetinga n'ennyimba ezo za ezipata HIV we nyonga munje. Then si myaka gya wala nnyo awo nga mu 2025 ng'oyimba about HIV. Yeah. Ana tugenda mbyaleyo tusomesa abantu bati oyimba omuyimba wekyo because by then your project gyetwalimu mwalingamu nnyo abaana ba orphans. Kati ate nga abamu bazadde baabwe bobisi baafa HIV wekyo so then I was also staying near the church and try to wear the wafe. Ngera ngenda mu church choir naye mwalinga mu bantu bakulu sing naze mutali. Church choir yawe? Church yo Kitovu. Tamanyi Kitovu? Ey'Abakatuliki. Ey'Abakatuliki. Ze voka ezo ze tulina. So, otuuka ogamba nti bannaaye eddoboozi lyange njagala ndyongereyo. No kati awo nayingira secondary era nesigala nga actually nali shy ng'okuyimba njagala nga mmanyi naye nga ate ndi shy naye nga abo ba trainers bannatusinga I have that different vocal kitegeera nakusika nagamba kati gwaliidinga naye nga nze maaso ntyawo naye bajjanga bansikayo manyi omuntu okuteekamu yo confidence ngamba kitegeeza ndi bulala. Nga naye weerabira ddala ogenda otandika olabanga ekintu kyanjawulo. Kati awo senior 1 senior 2 senior 3 nga nnyimba then senior 4 mani wange n'agamba okuyimba kuli kutwala nnyo ebirowoozo naŋŋaano biddamu naye nga nateekawo n'abasomesa ebaana bangize bakubirira nembivaamu nenzira bintu byange birala nnyo nensoma nemalako HSC nayo HSC nakola sciences nasobola kuddamu byakuyimba. Nakola chemistry, agriculture, biology, then foods and nutrition. Ogwa mu category ya bebe kulu. Etia. Bebe kulu yakola ne sciences. Kati awo nenda banga. Was it PCM? Ya bebe kulu gye yakola. Mbadde simanyi. PCB. Bebe kulu yakola sciences.
Era kyovula abantu bamuvunaanira ekyo. Nange ze nakola kutyawo y'okuyimba n'emisiibula nga ndaba byagenda kutwalira time ate wali wetaga concentrate. Ozirabyemu value. Ze nali njagala because njagala nnyo okuba omusawo ate on the other side. Nali njagala nnyo okubeera mu medical. Then what happened? Were fulfilling ekirooto oba? Partly. Tubuulira abantu baagala okumanya. Omanyi sometimes abantu balowooza nti abayimbi tebaasoma. Olumaze HS okoze sciences. Okoze sciences nzimaze kati awo. You know ze nakula half and offer. Dadi wange yakanga ndi muto nnyo. So mami wange yatukuza yatuweerera ate mukuyiriwa okwekitalo ekitegeera. So ebibuuzo ebikomawo I thought nja kuyitira ku gavumenti nestate government naatera nali sifeerinze nali mayise kati netwagala tugende ku private. Awo mwali muli ku points mmeka? Ffe twali tuli ku points 25. Tukira zino za kajja 20 zize wano muntu zize actually 25 yakoma kuffe. Kuffe yakomako. Buli omu agamba nti 25 yakoma kuffe. Buli omu agamba atya. Anti 25 yakoma mu 2012. Nze gye namala senior 6. Kali chwele temubala. Temubala. Manya abana mu comment section kati batandikira okufuna kali chuleta. No. 2012 ya juzi. Yes. At 2012 nali nyingira senior 1. Nali nyingira senior 1. Gwa msajja omukulu. Senior 1 St. Cyprian High School chapa. Kasitaba kulabaawo. Ndaba kimanyi. The class of 2012 yali green class. Nomala di senior 6. Nze okusoma kwange kuzibu. Wamala di senior 6. Mulaba musajja omukulu agamba yali mu senior 1. Mara okusoma 2014. Maze okola senior 4. 2014 nedda mukwanda kyanga 2012 no 2015 sorry 2015 mara senior 4 nedda sebo wali jelimbye 16 zirayo nenkola ki 5 nedda bana wastage of time tujikulekele ati nze nkubuulira mazima bajja kukubala nenze nayingira 12 newe bambala omanyi ekikulu kya byonna kwe kubeera nga emyaka gy'oliko nga at least Okitegedde emyaka gy'oliko nga at least you show something. Sikuba nti nno ng'obala myaka ng'olinga Rocky Giant but you are nze sirina gwe ngambye gogambye. So Nuwera omaze ogenze ku HS oyingidde private. Private no sasa nakusoma kusawo baina nasoka nenzija wano college walinga sente nati ziganye za medical ngabagala sente nje bimanyi medicine courses izo ba medical courses za bei temani wange yita zirazinga era nenkaba omanyi fa abana to okyali mto batosobola ku ogamba njagala busawo nga buchenjagala. So nenkaba wone ngamba akanfune dedia mami nga basonda nogana okusoma ebirala. No kati awo wali wakwano gwange nengamba no tofuna dedia tumanyi kijja kwapeninga eyo ku university waliyo courses zitali expensive nnyo nenga ate osobola zikola for example nga IT osobola because ayemu math nayo jja mukola. Science and math. Nezijaawo college ne apply for business computing. Nenjimala. Kuimba kwakuwummuza. Nakuwummuzadde nabiva nako naye nga omanyi oba olina passion ya music. Tekugwamu. Osigala ojagala buli wobeera oba oyagala kuyimba okitegeera. Radio tebukugwako wano kugumiya oba oli mu mirembe gyagala kukuliriza music soma yenze abwekimundi. Omaze okusoma business computing ozizaako kyotandisa okukola kati eyangenza emirimu gyange emirala nekola ebirala kati egyo nali
Jenali bano benalinga mpangala nabo okusinga mikono gyange abakimanyi njagala nnyo okuyimba naye nga ngamba olwo ekiroto ky'obusawo n'okivaako ate ndiizo ngambe nti munaye omala actually si kyabwagala bwagala nagera olaba nga nali nesudde mu kinnyo kitegeera sente entono nnyo ate nga bakola nnyo abasawo kitegeera sente entono gavumenti zegaba oyingidde endongo endongo njoyinza abakodi base bampadde akayimba akasooka naye nga official music omuyingirira mu kodi base okuddamu okuyimba pasika ne bampa oluyimba awo balutangerera olumanyikwesiigisa dada gwangerera nengera nenka recording nga nibagamba nowera nga ate ekintu akikuyubwanye omanyi bangi babeera bagezesa batya akayimba wakakola kugezesa oba wali serious n'ogamba nti nze manyi okuyimba muteekemu ssente zammwe kati webampa oluyimba anti walingawo force eyo kushinga bano mikono yagendayo kukibajjakuwa ndakomuwera how do you come to join kodi base anti egyo mikono yange ekugambye abali bamanyi nti njagala nnyo okuyimba kitegeera bw'oba nniraanye nnyo osobola okumanya nti oba nze it was just nti mukwano gakugambye anti olwo nga kodi base sayinzeko abayimbi basooka babiri by then it was Queen Smile first then waliwo nomulala wamitanga Linda Ann naye kati yawomulamu ajja kudda maybe so kati awo natankananga okuteekamu enfuusi nagendayo biki kati bwe nagendayo aba kodi base ne bampa akayimba kangerera because they had it already nenga nenkarekodinga and it was a good song ate yo hit yange ngerera yimba lwamaanyi kitegedde otandise okuyimba ofunye engerera how was the experience ng'oyingidde studio kuba oli wayoyimbira kwaya actually it was nice lwakuba kati era awo before actually bakampa oluyimba ndulikodinze tuteekateekaawo okuluta waliwo kyabeerawo awo waliwo kyabeerawo but it is personal nentambulamu nenyenda omala okutangerera kasinamuta olunengenda for like 9 months nogenda ku kyeyo si kyeyo waliwo kyabaawo awo tukolera abantu tukolera abantu ki abantu bakolere it is personal life ekitegeera so nenga si kyeyo nakuba abasinga bali balowooza ngenze ku kyeyo naye tikyali kyeyo nemalayo nengenda eyitaki nemalayo emyezi gyali 9 ng'olwo akayimba okalese wano si kamu nno nga bulinga busatu naye nga kodi base tetegamba atumulinde tomanyi ajja kukomawo tumulinde kitegeera era balutandye eri nwera ng'ebintu ebibadde byakakeka nga bakwegayirira n'okwegayirira si kuneegayirira I think omanyi wotunulira omuntu nga naye kyakola akyagala nawe amaanyi gamuteekamu ssente olaba ebintu by'okuyimba kuno kati gwe singa essaawa zino olina omuyimbi gw'osayinzi ebbanga ly'omaze mu music kimanyi abayimbi bantu bazibu nnyo kati kyekyo kyenkugambye kati bw'olaba oli nga kyakola akyagala mukakamu nga nze nowera osobola ogamba mukakamu kujja maaso awo ogenda tukuuzinga wakituufu oli mukakamu. So you recorded Ngerera? I recorded Ngerera, then I only came to the EP and Wakaita Gwenze. Gwenze yaliwo before? Gwenze yaliwo na recording at the name of this Mutanga. I'm telling the EP. Then Nyenzenna. It's a certain Americans in no game ngolaba kodi base bali siro. Ebigwa bitalaze I had to go. Okay. For business. I didn't in the car. You want to go to Turkey for business? Actually, Masao, so, Omazokta, Ogenze Turkey. Ogenze Turkey, Nenga, Kati, and when I get a Turkey, I'm in the Malayo 3 months. The young as they don't get on. Then to catch the
ne balinda nnyo Jina osuddewo okuyimba naawe obadde nga bano abaalo ogenze ku kyeyo. Si ku kyeyo ate so ogenda okukolera emyezi 3. Are you sure? Buli eyo myezi 3 otuukayo myezi 3 n'oyongezayo contract nga bulimo kyo bulimo ki bano bagenda okusolooza obucupa mu World Cup bakolera emyezi bucupa ki bagenda okulondalondanga obucupa olwosala ekigambo babuyisaawa awo ne World Cup waberedde kati babuyisaawa abantu basuulanga obucupa mu kisaawe business opportunity yaliwo kati oyinza okuba naawe ng'ogenze Turkey naye because ndaba waneeno ogende Turkey, how was it? Which? Kuba ovuddewo ogenze before nga tonagenda Turkey wali okola mulimu ki? Nali nkola ku ddwaliro by the way. Wakati awo omuntu wetugenda osinziirira omanye bannayuganda basala omugambo yagenze Turkey ate sente azigyewa maye bannayuganda bazibu tuzogenda Turkey nali already nkola nga nina businesses zange zenkola then nga waliwo nebbala awo nali nkolako awekira abayita JB Medical Services wali ku JB bwe busawo bwali bukusise then waliwo neddala awo kwa Adicare emuyenga baliyita Adicare Medical Center nakona gonna okakolako ate nga nsavinga nga administrator ekasente kaliwa akava onogende Turkey bana omanye mu Uganda we have a problem Turkey ogendayo gwe kyoba omanye kyali tekyewalekanga nina okugenda anti kyekyo kyembadde ngamba nti sagenda kukiringa bannayuganda muobuwala avudde wano n'agenda Turkey balowooza byamamaso mama sakola ki n'agenda Turkey kukola mirimu mirala mirimu ki okolera bantu okolera bantu mirimu ki tomanyi nti Mr. Henry yawaze nayabya n'ekyama nti Roger ne Spice Diana beba influencinga Primo mutwale Turkey kyovula mbadde njagala tubeere beeru futi bwe nagenda Turkey era nali ngenze kusoma oba kuba kyeyo sigenda babuulira abamanyi bamanyi omanyi omuntu akumanyi tewetaaga munyonyola nnyo oba akutegeera ate kutegeera yajja ateekawo ebigambo ekitegeera newona omunyonyola jagamba alimba so I don't have that time kunyonyola abantu ku media olina budde kunnyonnyola abantu kubanga nange simanyi bibakwatako so ovudde Turkey okomyewo otaddengerera oba bali bamutangambye eri management yatoluzimba nebakozesa just bifaananyi ne bata audios so we nakomawo nenkola video biri eyanzenna neyangerera nazo ne baziteekayo abantu ne baziba mukaminga bulungi nnyo because otandise music professional otandise music kati awo nange ekintu kizzeemu kiyingira bulambalamba otandise okuloza ku haso okitegeera obadde administrator eno kiringa mu SC nga biralamu haso we nagirolezaako ddala. How was your first night? First night actually wali awo Wakiso nakyamnaye first night yange yali blessed olunaku olwengenda ewakiso okuyimba I remember waliwo ate n'omusajja yayagala okunsayininga kolo lwennyini bakubuukinza oyimbe atwali tukyakola bidde ebyokugenda nyimbireko gondi then byokola mu marketing obimanyi olina oyitayitamu mata okulaba nti munaye kati olinayo mupya zize okitegeera munaye gali nakubira management yange nagamba oyo nowera mumpe mu managing nze nasente ate mumanyi tewamanya samanya gali naddamu era mwenyini nakubira ne koko kasuku nagamba era kuku naye nakubira manager wange Derek
Namga Derek waliwo omusajja ayagala omanaging niwera namulabye ejjo wakisonga ayimba. Iyo night yange yasooka naye record base nga munaye njagala nnyo tusiwako. So night yo yali blessing no abala gye banoonyeza ba manager nga ba manager bayiika buyisi. Ati owo mukisa atambula nagwo takibayi agenda kuba bangi oyogera bwoti nedda owo mukisa atambula nagwo bajja nyiiga bani abayimbi naddala abayimbi abakyala batya wano singa oli atandise bannange sajja bakola bati olunaku olwasooka naye bw'ogambye nti was a blessing. It was a blessing by the way. Era nengamba amanyi nawe negeyonge nengamba kitegeeza nakoze bulungi nnyo. Olwo twogera ku mwaka ki Noella? It was 2022. 2022 after COVID. After COVID. Oyingidde endongo. Olina engeri gy'okyogeramu n'olabira ddala nga oba waliwo ky'otatukweka. Nga ki? Mugala naye balinanga olunaku lwe nayingira waliwo ekisajja ekyo kyampisa bubi. No, maybe kyensobola okugamba mu ndongo kye nali simanyi. On your first days? Actually mu industry manyi oba toli mu kintu tosobola kitegeera. Leero omuntu atali mbawe tasobola kumanya obubigali. Ojjako ng'omutuuziza nakaki? Nakubuulira. Kati nange mu music nali manyi yesu njala by'okuyimba naye nga simanyi bizinesi y'endongo bw'etambula. Ati nze nga ndowooza ti bw'oyimba akayimba ne kanyuma naawe n'okawulira nti kalungi baba bakapiikinga bupiikinzi bagamba ate ono neyayimbye bakatweka ku rediyo nga simanyi nti birimu ey'okusitula ennyimba tutwale ku rediyo muntu ku muntu nga gwomanyi oyimbye oluyimba lwo otadde awo era ngamba kati ngo twali bato nga ndowooza olaba kuyo nolimba ku rediyo kitegeeza walina rediyo yalusiimye lulungi kitegeeza kati nga simanyi nti mubaamu nga nti katemba oyo dawanoda wali olaba bakulandi artists webabeera. So Noella ovudde wakiso oganye ogenda omusajja okusayinga osigadde mu code base otambuza endongo. How was it waneeno mukutandika okutambuza obuyimba lwojjukira olina ennyimba bbiri naye otaddeko lumu? Actually nataako ennyimba bbiri ngerera nenze nataako ngerera nenzenna ate era awo mu bwangu oba kitalo Liam Voice nankolera akayimba ke bayita muntu wange nako kamanyi nako netukata twatanga ennyimba mwezi ku mwezi. Oyina pesi gye watandikiramu kuba ekintu ekyo twakakiraba abantu abakakikola balindowooza babiri nti Vinka and Bebe Cool nga bata every month every first of the month gwakalaba babiri ennaku zino abaana batta ennyimba buli weeks bbiri. Joylanda muguno omwezi atadde ennyimba nga 3. Joylanda Black Sugar. Joylanda nabe Joylanda. Uma Joylanda man. Awala wesiriwaza mfano. Nini? Shauri watamanyi Joylanda. Ono yali ayomba ne Black Sugar. Wogamba. Simanyi ayomba ne Black Sugar naye nze manyi Joylanda ng'omenyi. Ate namanya. Yagala ennyimba 3. Namanya kuva dda. Atadde ennyimba leero ziwala n'ennya ziwala n'ennya olaba amumanyi kameramani wo wamumanya kuva dda. Joylanda namwagala kuva dda nga sina natandika kuyimba ng'ayimba webaawo onyawolina obwasooka obwo sokolege Joylanda wamumanya dda nga tonatandika kuba gwe otandise 2020 anti kati labayo bino ebintu byanjawulo nze natandika okuyimba nga mmaze okusoma okitegeera naye kati yo yinza ositanga ng'oba alina bwe yasitopinga natandika music oba nga yalinga asoma nga bwakola music ate nze kyesitaakola kitegeera yinza nositanga nga kati olwo kayimba kyakaalika kunyumira ebiseera ebyo nga tonnayagala kuyimba Joylanda gwe kyomanyi obuyimba bwe bwonna bwe yatandika nabwonna naye nga mwagala. Question mark is there. Which question mark? So
okoze ennyimba naye ng'ennyimba ze zimanyiza Joyland bukyobala zonna zetandikira ne bwe yaddiramu gundi yali kava yani ya Palaso ya John Black. Yakolerako Palaso then naddiramuko ne John Black. Ngakola covers nga wona omufollowing. Era nga ebiseera ebyo nga bwe mpulira nti agenda yimba wano nga ŋŋendayo ne mulaba. Ng'oli fani wa Joyland. Iye. Nga ndi fani wa Joyland. Nabagamba amazima galivaayo. Ntichi. People are very old and you are here telling us you are 20. She's not old. Olaba gwe omusajja omukulu weewadde emyaka ebito. Anze ndi muto. Kizibu. Sigaana kwogera mwaka gwe nazaalibwamu. Oli musajja mukulu. Thank God nti ndi musajja mukulu. Omanyi emyaka ne bw'ogikweeka otya? Girabika. Tubadde tunamanya tutya nti nno waliyo omuntu eyawulirizanga Joyland nga tetumanyi. Mwana muto agezza lubuto bw'ati. Badde wano. Badde sinayagala kugenda deep naye ndabira ddala nga okirira. Oyina engeri ate oli okukuba muyimbi wange nange mba nina okukubamu awo. Big up Joyland. Nine, where are you finding? So, ngerero omukozi nzenna utandise haso y'okutambuza endongo. Olekawo bulesi kubanga wazibu ddala. What was the difficult thing gy'ogamba nti kineeno okutambuza endongo kyali kigenda kuntamya music? Abaana abo ba upcoming olaba bwe basanga bakwateko omwehaaga omugambe it is well. You will be fine. Why did you say that? Baita bintu bingi ate ensi tejja kumanya kitegeera tali agenda bawulirako simba kyekisooka bwemajja kulaba nga mukyalina okufuna oba tolina wandite kirinnya tolina feemu eno batuje beetaaga is the hardest part nti nebwonooba oyina maybe oba oyinako ku ssente olumu bayinza okuwerokamingamuko naye bakwerokaminga because you have that money they want. So for you bakwerokaminga naki? Anti kati zejjukira nagira mu code base ng'erina ssente kitegeera jjukira buli kimu kyalinga tukiteekamu ki ssente management erimu ssente tebula olabanga waaka waffe ebintu nga bijja kati ne bakitwala nti nga tolina ogenda weegayirire. How is your contact with Codebase? Kubanga ekintu kino ndaba nga balina engeri gye bakipushingamu okulaba nga you hit very fast. Are you sure? Nedda. Actually nze nange nteekamu amaanyi amangi simanyi oba observe tondaba nga nteekamu amaanyi naye gwalina tugamba nti naye and katulako obuzibu toniraanye and I think you don't focus on me naye nga nteekamu amaanyi mangi nze bwekuba kukola kuba kukola kitegeera seeganya ne weziba ssaawa 9 ne weziba ssaawa 8 ne weziba ddi Nowera otugambye nti oli mukyala bufumbo oli muzadde. How do you balance these things okulaba nti okuba omuyimbi atambulira mu night economy kubanga you balance parenting ne music ate ne struggle y'ekiro eno? How do you do it? Anti kati nze waka nina abantu abanyambako bangi but of course ne wabeerayo era nange sikitwala nti nze kasita bali gye bali nedda nina ennaku zempa family era n'ennaku zempa music era nga wonna okubira olwo lunaku oyinza okutabafuna bawaka So kiraga nti from day one wajja oli prepared for this?
Yeah, kati olaba at first nali ngenda bivaako waliwo interview gye nagendako bagamba interview yali yakiro already yamusagala gyogera naye nengamba kambe wakasawa interview yali essaawa 6 nengamba esimbula wano waka 1 hour manituuka nembasanze jjama nava wakasawa 5 nentuuka mu radio sawa zenyintano za dakika 4 nebangamba wali omuyimbi omulere studio mbere natuula ku reception okuva sawa 5 mpaka sawa 4 olinza omuyimbi omulere najjukira wapostinze ne posta ye alaga nti sawa 6 jjukira abantu abagwenza ate abantu abo bali nga bantu batuwagira nnyo nga bana batumanyi family friends bwogamba ngenda ku radio bonna kati bakyatuwagira babeerako nga bawuliriza babeerako nebalinda nebebaka nebasimuka nga balinze omuyimbi waabwe okumuwulira ku radio ate we nayingira galinaga ate buno obudde oyingidde bulungi kubanga n'abantu kati bazuukusa not even apologizing kyekyakuleetera okwagala okutukamu so I was like oba nayingira ekintu kyesimaze kwetegereza wadde nkyagala naye will I manage so bakutuuziza ku reception all that long muli kyekyakugira era kyekyo kyennyini disrespecting no nagamba ndoza kati bino bye naye nga sibitegeera bulungi just to wait mpaka budde buli omanyi olaba okulinda it is not bad anyone can wait naye olaba singa oba ongambye nowaira omanyi tugenda kulwawoko because this and this and this nze neneesalirawo I went on it naye wali otambudde otya wali ku boda oba mu mmotoka nali mmotoka najja ne manager wange bonna actually twejja abantu nga bana era abamu ne baddayo ne bebaka mu mmotoka efe ntusumagirira ku reception kati olwo otuuka kumpewo omusajja agamba nga ne vibe yafudde dda nva mu kusumagira akutuuziza ku muzindaalo banaale tuleese omimbi nuwera okitegeera twabasuubizza ajja akwanjudde nyanjudde awo tukoze katolina kyakola you had to do it ate kati wazze after that after that nenzirayo waka nasanga abasoma babeere wange balina mukugenda kusomera naye ng'obadde ku interview that was your first interview no yaliwo nga yakumeka naye era nga yaliku eyo package yasooka ya interviews n'ogamba bannaayi bwe biba bye bino kati wenaddayo nenkubirako manager wange omu nemugamba omanyi I think I'm doing the wrong thing oba let me focus in my businesses kino ndabikasida kisobola nangamba olaba nno munsi muno temuli kyanga nangamba ate bwotandikanga ekintu ng'omanyi okisobola kikole namaanyi nangamba kati golaba okooye yampale kikyawo nangamba kati olaba okooye lunaku lumu lwogenze olwakola programu eyo buli lunaku nakeesa ng'olaba ng'onyigirizibwa nebuulirira so that's when you get the motivation of I have to start pushing no matter what era sikoowanze nga pushinga omuziki ate siwuliriza negative energy gwe nebugamba ki olwo you got your interview when was your first time or step is ku stage and how was the experience first time eyo gye nakugambye wakiso abantu bakwaniriza batya bulungi omanyi abantu naigala abo bali biseera ebyo ndadda ku stage nesooka ne bagamba nekyananga kyakola bulungi kino kitegeere bakuba omuziki awo bampayo obuyimba bwali bubiri waba walina alina busatu ne kati ne weba olina 20 era bakuwa lumu babiri
Otugambyeko ku challenges za interviews. Banji badde ne challenges on events. Have you ever faced any challenges for people? Yeah. Nyenji. So Nyenji olulala. Kino kinyumiza nnyo banga kyali kyannuma by the way. Era ola manager wange yangamba naye osobola okusonyiwa abantu abo. Kubanga olwenzira buli interview gyefuna ne bakinguza kintu kyempa. One day, I have a friend. Journalist genda dimension nasagala gitira katale kayo. Kale ngona akumanya nyimba zange nga bakale yanjagala bwagazi. Kumanyi omukyala ku mukyala bapagala bakwagala. Nazanda mwenyomera yanjagala bana. So abera kuba nyimba kuba kati lumu nanga batwine ekivulu kya radio. Ate mbali ndagala joyinde. Konga omanyi bya radio ibana abantu banji. Namugamba nayenze omuntu alanze ne colleague omutwale. Namugamba kwa tuli basatu nze Gashampton. Queen Smile. Yes. Nagamba you send your pics tukole posters. Tikali. Olunaku lutuuse. Kale gye twabagambye tugenda. Gye twali tugenda. Munaye nga watu kati omukyala ngamba naye bwe mujja sookawo sawa wange emu. Takamira glass kumwe bakati ne razors. Nga tugenda. Atukawo no sawa 10. Watu obudde. Nga tugamba aliwo bandi naye tugirinde basawa ng'emu ojja kuwulidde. Twali mu drone yaffe. Sigala mu drone. Kati olwo nina babrother bange babeereyo. Osha kati bajja abeera mu Kampala. Baire ne erabeereyo mu kyalo. Kati namugamba tugenda kujja naye mujje mukoki. Yalinga akola nnyo ebyo bya dansi. Nimba mujje mugenda kuyambako Queen Smile backstage. Kone bajja. Nabo nga bali excited. Mmanyi okubanga olaba omuntu gwomanyi. Ng'ate gwa muzinga. Nga oli ku stage naye. Mwenna nga natwagamba batugenda saawa. Olwo muvudde kuba mwatuse 11 bandi bagambye ejja 12. Mu 2. Twetuuke Asha ne Bad yali manager wa February. The East Africa. Really need bad. Era the 5 year wanajala gama no ya tusikem. Ngobudde bokulinya ku stage butuuse. Katutoka backstage nagamba tulinde. Gali na mira wabona gamba. Abayimba batagenda kuyimba kimunne kwasa. Mugende mulaba oli omusajja, yali omusajja yatudde wali. Ze sinze nkola kuyabayimbi. Tulowooza bagamba abantu balala. Omanyi backstage bakabayimbi balala bangi. Gandooza agamba bano abalala. Ffe tuli ku lisiti kwetuli. Kumba agamba ffe. Yayimirira kati n'abagamba kweli wali ku muzindaalo. Nti abatagenda yimba. Teyamentioninga manyi. Tulowooza bagamba balala, bagamba kimu. Banaye tubeera backstage. Kati tugenda olaba obudde buyise. Kati bati n'agendayo. Kale nambuuza bali ku lisiti nti ye kwe bali nti wano ze basibalina. Nti bwe ate nga babakolera posta ne posta zizo nazimulaga nti nga sibalina abo ate bagenda kuyimba. Nga muvuza amafuta ga mu buli kimu mubuze engoye mutadde mu makeup mukoze ki. Olwo muli bitundu wa? Eyo wenayogera wajja tegera radio. Nedda omanyi bw'ogamba wala omuntu ayinza olowooza mwali wano eno n'asala. Wala kilomitazi nga 120. Mutambudde olugendo ku mafuta gammwe. Omukulu n'abagamba nti mugenda mugeze kuba kati manager oli manager nga amulala manager Keke. Yes. Nagendayo n'abagamba kale babayo buli mwali mbadde kale n'agamba mukkiriza kyaganye mukite. Ng'abaganya ositepenga ku stage. Kati olwo yabayita. Kati yatuyita n'ajja n'agamba kale nga babyawulira olusungu. N'agamba mbali basajja bakalayiki oba bali ku ki. Babalabye mwabadde ku ki ku lisiti ate tebagala kuyimba kati aba baagala kyali bano. Kati n'agenda n'amugamba kale engeri gye batambula olugendo waako noweerayika. Nemekwa batambulire bwereere. N'agaanira n'agamba yagamba n'omuwanula eggulo ne mulikuba wansi. Ajja kuyimba. Nsobola omutugamba oyo. Open. Simumanyi namumanya. Wali tomumanyi just ne kati simumanyi.
simumanyi nebo omulabo omujjukira mmanyi mannya ge naye sagala muwa gundi sagala muwa mention simumanyi tamumanyi oba tebanga yeredi era yemu abakutuuza paka ku mwenda eno yali ye Kampala ate ate y'amaanyi sagala jogirako yali dansi makomekayo naye kati abona obulumi nga nayise ne mami wange nga naye ogenze naye tugende naye ngaba okuswala okulyabo mami nagamba tugende bamusibe waseesa tisibe wasembe njayingolala olonekivaayo netuvaayo tuvuga motoka paka Kampala kirekyo tutuyimbi naye nga mwatuusewo 11 bwe buti tutuuse olugamba nti bannaye endongo nenga naye endongo naye kati ezo nazona challenges we nazisanga bika muntu wange naye namwongerako dda Mr. Right kayimba kaka Mr. Right kyenkajjukirako nageranga nga bwenkazannya by then nga ndi ku tagi kati manager Derek yangena nangamba lwaki wayita Mr. Right Rashi ati kanaita Mr. Right wa Nowera yali akusi manager Derek mutumide chali manager Derek akati ndo zali alowooza oyinza twala omuyimbi we naye nga by the way Mr. Right it was that song omuntu gyasobola okwambala kuba nti katuukanga buli omu akambala nga bwe kazze kati nganze kanyumira bwekiri tekavaako enyimba zemmanyi nga zo tezisobola misinga lunaku nga tezikubye ku Ground TV ngerera ne Mr. Right ozagala nnyo zo zenyumiranga mbeera ku Ground TV kunonga sajjanga mwita Jose wanene ine ekigambo kyayogera naye agamba atya baguyita mugati naye naguma agamba mugati anti ati olaba byebyo nagambye wano mu Uganda toyagala muntu kubwerere kasoyagala nnyo omuntu agamba akuwa ssente oba akutemera birala kitegeera so Nowera ofulumiza ennyimba otuuse n'okuba ng'oli nominated amawulire ne gafuluma ne gagamba nti Nowera yaguza awaadi nze nsobola ogula awaadi nga nfaaki kodi besi yaggulira tesobola nakunga tenawo saabakkiriza nga kikyenfa nnyo kikyenfaawo nnyo gaoba kukoza ebintu bingi ebizze byogerwako n'agamba nti owagula emmotoka ey'akabenje ne bagamba nti olwanyisa Spice Diana nga te Spice mukwano gwange Nowera sente zagula emmotoka erinnya Nowera gwe tulaba etambula zivaawo nkola kyogamba ze mmanyi emirimu gyo gyonna gyokola kyogamba nkumanyi nnyo nange tomanyi nnyo aboogera bakengeze ekigambo anti noyo ayogera naye tamumanyi ayogera kyo kyalabye how is your relationship with Diana n'abatanzi Diana n'abatanzi mukwano gwange ebyali byogerwa bituufu tiki So where do you get the money? nayiba naye alanyonyola gwakoowa nagambye enkola eyasaanyawo ngenda naleeta cross country Katonda Nowera abantu bagamba toyimba ate simba naye nkola emirimu emirala so you are doing music for fun naye no nkola we bampadde emirimu ngenda nenkola ate agala nyimbire bwerere oleeta cross country ogenda kumenya abayimbi emitima ate kati nze buli omu nabibibye buli omu ne life ye kitegeera
mulimu abalina sente zigula cross country naye nga is not their thing. Emmotoka gy'ovuga kuba tubala abalamu bayimbi abakyala balina emmotoka ez'ebbeeyi tosukka mu 5 sina kindi ge mazima nedda ssebo oli alina kabenji Rover short n'oleeta tugamba naye emmotoka okimanyi batini nnyo abalina wano emmotoka nga ziriko n'amannya gaabwe. Tebaagala just naye nga sente zigateekako baziina. Tebaagala naye nga sente zigateekako baziina. Why are you doing music? Olaba mu bulamu omuntu akola ekyo kyayagala. Okitegeera. Oyinza okuba wali abantu abalina sente zizimba ennyumba naye nga apangisa. Ekyo kisoboka. Kati n'emmotoka bwe kiri. Osobola okuba Edwin ng'olina sente zigula emmotoka naye nga priorities zo ndala nnyo. Oyagala kukola bintu birala. Ogamba nze emmotoka eri si kintu kyange. Nze nemba nga nkola nga ngamba wabula wenkwatira ku milioni zange 4 nkulirawo motoka. Naye omanyi milioni 4 mu music. Anti ze music nakamutandika. Naye buli lunaku nkyogera nti music yansanga nkola emirimu emirala. So why are you doing music? For my business. You are rich. I'm not rich. Katiba omuntu watuukira okukwata milioni 4 n'agula emmotoka. Why do you get into the stress of music? Kankubuuze. Go richness ogipimira ku ki? Omuntu yenna ng'asobola okwaffordinga abamu kye bayita ekirooto. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Olaba wano omuntu agula Toyota n'abeera happy but you are riding a German car. Kati gomanyi kyali wange kasuku every day akeera olaba yalina Touareg ng'atuga it's a German car. Naye kati huyo tugambe oleeta cross country ka box. Ngenda leeta ka box gulindako katono jalaba. You are setting another pace in music. Anti kati mwache mwerabira simanyi na lwaki balina abantu era batuwalanira ekintu ekyo. Bakuwalanira emmotoka. Manti mwamanyire okubanga buli muyimbi ajja wanajja mwavu. Byakukaaba bannange bagamba nti oyo ajja ali bubi bikino. Si buli muntu nti agenda kujjanga ng'ali mwavu. Okubamba. Era kyovola bw'oyimba nga bagamba oyo kati sente zikola ki? They don't even look at your talent. Bagamba oyo sente kati zezimupika. Agala kuyimba. Yaguza award. We yakoze kino. Ne batekandekawo n'ebigambo gambo era nga byotaddewo bingi. Naye atakumanyi. Wabirese. Anti nze nzijayo kati nze ninga 5. Tukonfamingira wanti no sigwa birese. Ngenda kulaga obujulizi. Ogenda kundaga. Nze just dobozi. Era onagambye abantu bane tugenda leeta nowera. Ne basindika ebibuuzo byabwe. Kati nze mbadde manyi temukwatagana. Nani? Ne sister Daya. Mukubire simu nga tubadde wana. Ante muyinza obba mwazeewo. Mukubire simu. So you confirm you are in good terms? No, musajja gwagamba simu manyi. Tubale tulinze omutugambe. Anirasa? Soko kumwe close up. Sirimu. So, Nora. Omuntu ajja kwebuuza. You can afford to buy a car. Kuba abamu bajja mu music nga kyekirooto kye. To buy a car, have a house, but you can afford that. Why are you in this stress of music? Why watali stress? Tell me any business that has stress. Kuba okusinziira bwe tulaba endongo bwetambula. Why are you doing music? It is my passion. Kyekisooka. Music passion yange. Okay. Kyekintu kye nayagala okukola kuva nga ndi muto. Besides okuba omusawo. Yeah. Ate kyekintu kyentegeera. Byonna kintu kikulu. Nkayize leero. Kyekintu kyentegeera. Music. Yeah. Ekirala mukola to get money.
gonza okuba olabako bino byolaba but si wenjagala okuba naye abantu bayomba nti tunuulidde ebyo so you are not even bothered nti waliyo biliyoni eziriyo tuya Jose Extra alwana kujoyininga kufuna ku biliyoni nange naffe yatulwana nena kati olina okuwayinga abamirundi ebiri singa ogendayo ne batazikwate nga nene emimwa gisuulawo. So you came in music when you know what you are going to do. Yeah. Abogamba nti you came in music to make money. Do you see platforms of making money in music? Yeah, and they are very soon. Very soon. And kati mwemulowooza nti okuba sente mu music kugenda ku stage n'oyimba. Kokka. Wali engeri nnyingi nnyo zosobola okufunamu sente. How do you get money in music? Osobola okufuna endorsements. Osobola streams zisobola okuwa sente. Nimba zitambula ku YouTube okwo. Ne ku social media zendala. So kitegeeza golinga epastofa na kubya copyright. Mifako of course. Nachera onnad. Ana kati ku streams era nayo. Copyright weba watera na bikiba kikuyamba nnyo. Ntakasente ko kafuna bwogo. Bomu. Kanga content abawuwo. Kitegeera. Simanyi lwaki abantu just bejemu eri mentality ey'ekyalo. Kitegeera yedda bakitwala nti omuntu eri abazungu omuzungu alina mu center solo kuva butonga training omwana we kastamula banga yagala okuyimba era namu building from childhood paka wakula mpulira abo bamulaba bamba Chris Brown bayimba kuva buto Justin Bieber ne kati mwe wano olwokuba omuntu waafu kati ffe kitujjayo nga tumaze okusoma oba tumaze okola ki kubanga tetwayagala kuyita bimitwe ebimu mu bye bayiseemu. Kyova wajjanga weetegese. Njagala ntuuke wa Edwin nga nsobola bwe mugamba nti munene nkwatayo wano ka video nsobola muwaayo eky'etaano oba eky'ekkumi. Kitegeeza you are proving it that you are using money. Naye abalala oba toziyina ojja kukolesayo parts. Wanje? Ogambye eki? Neno interview negwa. Twatero maliriza tumba. Baba toyina ki? Baba toyina sente bitundu ebyekyama bibonaabona. Ng'oli mukazi. Ng'oli mukazi n'omusajja. Okakasa? Yeah. Ati munawe ojidde ku sympathy. Oba ogenda kubonaabona. Ati buli akulaba akwatibwa ekisa nate oba oyinamuko kabina agamba naye era ndowooza mpitawo. Olinayo ekigagga ekiteekamu ku ssente? Kigagga ki? Kyonna kyonna ekiri ekikuteekamu ku ssente. Sirina. Okola ssente ya kikazi? Ssente ya kikazi. Okay. Emboozi ya Nuwera mpanvu. Endowooza Gomindi atandika. Sisala mugambo. Gomindi atandika ekitegedde. Jangu nga weetegese. Era bagenda kukubira amasimu bonna bowayiriza. Jangu nga weetegese ng'omanyi nti nno ogenda kubanga okola ki? Oyingira ekintu ky'otegeera nti era n'akasente kaleetere ddala. Abantu bajjayo mentality. Ate nalabako awo n'omuntu nno ow'amaanyi nga era naye alina eyo mentality. Busimanya abantu bajja wano bane ssente simanya biki something like that. Bwoba ne bazibiikiriza abayimbi abalala abato abatandika. Because the other ones are using money. Ekyali kibaddewo ko linagamba n'asasula n'agamba temuddamu kuba nnyimba z'oyo. Nze sikirabangako. Tokifeesingangako. Let's talk about your new EP. Gyewatadde. Ye natadde EP ya nnyimba 6. Nagitumye feeling loved. Oyagaddwa. Nnyo. You appreciate that your fans loved you. Nnyo. Oba si bafaani bo. Nyinza osala omugambo nga bwogambye. Nakugambye nze ndiko omukisa. Buli wanzira njagalwa. Kituufu. Era n'omuntu alina ssente ayagalwa tukkirize. Nta mukwano tuleka balina ssente tebabaagala. Tulabye ko mugagga talina mikwano. Aba talina ssente. Nkutidde. Okuba ne ssente kitegeeza kuba nakikutiya. Nkutidde. Bw'oba ne ssente ng'ozigaba
abantu bajja kwagala kati olabika ozigaba nedda baba sizigabera abantu bayomba nebanjogerako eyo naze sisobola kugaba sente zabwereere kyekisooka. So you said you feel loved. It is the title of the EP. Ani akwagadde okuba ng'otuuka awo bantu bangi okusiima. Management yange yokka enjagadde nnyo. Management yange yonna banjagala by the way. Okay. Abafans bange nina bankolera ne team Nowela. Nange mwende mu team. Oli? Ate watukolera akabaga awo. Celebrating award yaffe. Munaye gye muwayiriza nti lumu nja kwetera ani oyo yakolera awards Innocent akubulira nti sagula award. Nja munoonyaako. Gono fe tugamba singa tulagala okugula awards tetwaliguza award ya best regional song. Twaliguzamu ekintu ekirala. Do you think it was the best? Like kyali yali category esinga? Was a code best asobola gula category esinga kawo? Baba bagambye eggula basobola ogigula. So people are just talking. Malumusala omugambo. Balowooza bamanyi naye nga tebakola ki? Oddangayo. Nga tebamanyi. So feeling loved. Feeling loved ina ennyimba 6. Mulimu akayimba bakayita feeling loved. Yes. Mulimu gwenze. Mulimu kyogoba. Mulimu pilo. Mulimu ndi bulala. Okay. N'akalala ke bagadde nnyo era ngina nakakolera video bakayita kufaanana. Ku project eno y'ennyimbo 6 okoze n'abaani? Akufaanana Joshua Nda yamukola. Little Boss yamuwandiika. Omusajja yawandiika. Wakawulidde naye nza tonnaka feelinga bulungi. Nza kugamba. Nedda kati olina ndowooza kati bowagira abalala. Kati wanzija ku listi yo. Kati ndeke Nowela njagalaani. Abamawulire nga mukiwuka. Abasigadde bajja bakaaba nyamba. Nowela owulidde nga ali po. Wakyusiriza Joyiranda mu kamera ate nga walya ku ssente ze. Simumanyi. Walya ku ssente ze. Sigiryangako waba agamba nti yanindidde ku ssente yajje. Are you sure? Yes. Layira okufa obwavu mwaka guno. Nakati ndi mwavu. Naye siryanga ku ssente ya Joyiranda. Ate sibangako naye one nga bwendi naawe. Yes. Oba kye kimuwalanya? Simuwalana. Ate lwaki ogaata omumanyi ate ng'omwogerako? Gwangambye nti aluddewo. Omumanyi. Gwangambye nti aluddewo. Sure. Aluddewo naye ate omusinga obukulu. Lekera awo naawe okola era. Otugambye nti wali okyasoma ng'owuliriza nnyimba za... Sigambye nali nkyasoma wakotinze bubyo kyusizza. Ngambye jjukira nze nalwawo joininga music. Music omujoininze 2022 naye before nga wali. Nga 2020 what? Omaze emyaka 4. Naye kati awadi. Anti Joyiranda atandika okuyimba nga mu 2019, 2018 around. Tumuleke tetumuwa nnyo budde. Akadde ke kanaatuuka nja mugamba nti alinayo fan. From day one ng'atandika. So, eno okoze ne Joshua Nda. Okoze ne Joshua Nda. Then ndi bulala ne mukola ne ono Moto Sounds. Bawa naye bagikola babiri. Yakolebwa Bawa ne Brand Beats. Nga bwe bayerinaanye ba neighbor. Buli omu yakwatamu awo. So nenkola pilo nenjikola ne Nesimu. Okay. Feeling loved ne Gwenze eno Beats. Omusajja w'amaanyi. Among the producers bemanyi nti they are doing great but underrated is Eno Beats and the atekamu amaanyi. Yeah. Then nenzija nkola kyogoba. Kyogoba ne mukola ne Nexoko ngoma. Yes. Yeah. N'otuwa ennyimba ezo 6 weddu. Already jeziri ku platform. Jeziri platform Nowela teka mu test Nowela Music UG oba code base. Ekikwanguyidde.
bogenda Code Base Music gyali Code Base Entertainment Nowela Music boteka Nowela Music UG Nowela Music UG era music wange ina gyali kutandikira kuzina empya nenkadde on all platforms wonna yonna jomanyi nti bajjayo music music wafaabirayo yonna buli wamu gwe inaku zina abayimbi balina trend gye bakoze how do you see it nti okuba nti oli atadde kati nga botadde EP n'aleeta ba TikTok abangi ne bajampinga ne bakola challenge nga tetukulaba ng'obikola tebikolera nabikolako but me I do believe music ono buli kimu tambula you have to be doing it with friends chikwanguyira nnyo kaibada collabos chikwanguyira nnyo pushinga collabo ng'ogikoze ne muntu nga mukwano gwo then n'ebyo bya TikTok chikwanguyira nnyo TikTok omuwa challenge ng'oledde your friends just take a scenario singa wali TikTok ne tukolayo ka challenge kitegeeza sigenda kujjukiza nti Edwin damu nkolereyo because oli mukwano gwange you want to see me up yes so kati wano bw'okikola ng'omuntu esi mukwano gwo akola because omugambye oba because you've paid for it nga tumaliriza music omutaddeyo tusuubireyo okulaba nga 2026 nga gwako Nowela live in cricket oval esobola n'okubeerayo wiiki ejja Katonda yasalawo gozanyisa amaanyi ga Katonda agenze noga abantu nti wajja oli prepared anti kati owuliriza kati bw'ogamba wiiki ejja kiralamu no I'm giving an example omuntu osobola okuva ni n'agamba nze Nowela muguzi mutaddeyo wiiki ejja ate n'agoba ssente kitegeeza Katonda abakkiriza nze sibijajinga sewa time sisobola gaa nti mu myaka bwegiti nedda Katonda yanvuga janziza gyenzira omanyi ennaku zino okusoma ennamba kwafuuse kizibu kati wetaaga Nowela akola ati ayita mwali era nga yange ngenda gisoma eri 073 6 5 07 66 5740 eyo kasitoji kuba nfunirawo gwagikwata oba management nange kitangaze kuba bajja gamba wano eno nti munnaye abayimbi mwefudde ekirala nti Nowela naye yasomye ennamba kati nsubira abantu okunkubira nga we are doing business si kunkubira just fafafa obaddawo just oyagala kunyumyamu kolibo walinoga akankubira Nowela okiraba olina okuba nga naawe oleta business oba ng'olina kyotugamba ekyamakulu so you are under management Code Base Entertainment kalowoozo kikoowa nga tumaliriza ko omuyimbi omuto omuwala atandika njamu advising nga wabanga atandika nga yamala okusoma nga ayagala okuyimba mulimu n'abaana musomero yabagala okuyimba bomba advising okusooka ne basoma ennaku zino curriculum activities zikolebwa ne mu ssomero kijja kubayambako okuba nga akuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu nti ajja kufuna eri okusoma kubanga nako akwetaaga mu bulamu then ate nga neno n'okuyimba akukuza abeere mu school choirs akoleshi then waliwo bano abamala dde okusoma oba nga yava mu ssomero naye nga ayagala nnyo okuyimba badvising okufunayo emirimu emirala gye bakola si kutunuulira music anti ennaku zino ba celebrities Edwin bangi kati ebyo byokwekaka mu nnyumba musimanyi protecting a brand tebikola olina okufata fuluma olenge wali t-shirts nti z'otunda naye nga tena music okola ki ng'omukola baita abantu bagenda nakuwagira nnyo bagenda kugamba oyo Nowela atunda wali ebumonde wali eri katugende tumulabe they will be supporting you n'omuntu yenna anajja okwagala okukwata kajja kumanya you hard working naye ennaku zino abawala babeera mu mayumba n'abalenzi alinze Edwin akuba akayimba ke ku metro oba ku Ground TV naye ate ng'enkeera agenda kwagala ekyokulya and remember music are expensive ate nga ddala kufa abaana abawala olina okukola akaviiri
olina okukola ka makeup, olina okwambala akagoye akalala nno buli lunaku. Toba tolina management obagenda kubeerawo otya. Embuzi mpanvu. Abawala asina abawala bokka naye abawala naye kyokola ekirala ng'ate bw'oyimba todda mu nnyumba kwekweka musmayi oli building a brand. Ewa building wali eri ng'olina management eteekamu ssente ate nga ffe era naffe tetubikkiriza. Zatosobola kunsanga mu nnyumba management enkwesa eyo nedda. Olina okuyiriba because management egenda kunkolera bintu birala. Nina abazadde, nina abaganda bange abato abasoma. Egenda kubaweerera? Nedda. Sinnakola ssente. Batunuulidde nze gwe balinamu essuubi ate nziremu buliri neebakembwamu brand. Olaba kikola? Tekikola. So fuluma nyumba bw'okola mulimu ki but be with something kyokola ofuna akasente ng'ate bw'okola ne music. Osobola okukola emisana n'orecordinga ng'ekiro. Performance ziba na za kiro. Eno okola bumonde wali n'ogukira mu ssaawo ne bakkolako n'okuba ekikumba kyo n'oyingirawo nga Noel owakabi. Bagamba oba babulirira owaabwe nga naawe ow'omunaku okutwa okunkumula. Oyo Nuwera, so genda ku streaming platforms zonna ateekamu Nuwera Music oba Codebase Entertainment osobola okuba nga ofuna music wa Nuwera. Agambye yatadde aka EP 6 songs. Feeling loved. Tetugenda kubanga tusukkako wano naye nga Nuwera tukwagaliza bisima. Amina. Ate gwe njagaliza nkumanyi. Nze ku kidoko endi ku siva. Naye webalina kujja tukyalirako wano tukyazimba. Nawe webale kunkyaza. Tukyazimba. Omanyi ennaku zino abayimbi bayiga jangu nsanga eno. Olaba osobodde okujja Emmengo munaye. Ase nyinza obutajjango mpise. Zani. So nkoze ne umaru ku kamera Joza abaddewo ate Emma the Star naye nga wali okubanga agenda atema ebifaananyi bineeno osobola okubanga obiraba. Tukujjukiza streaming a music wa Nuwera. Promoter Raphael award winning PR marketing agency award winning omusajja oyo award winner akyawangula endala ali nominated so naye yaguze engule why musala bigambo bannange omusajja wange oyo wekoti era by the way bw'owulira ekigambo kyonna ku muntu kitwale nga kituufu paka naye bali kwogerako ekitali kituufu kaddemu bw'owulira ekigambo kyonna ku muntu kitwale nti kituufu until naye banakwogerako ekitali kituufu wajja okumanya nti nekyewulira ku oli kikyali kituufu kiza kituli mbeere bulungi mweraba